Haji ye muntu oba ngambe atijja n'ekiriwo okitegeera ng'atijja n'ekiriwo kizze saawa eyo kyalabanga ekirungi naye atuuka n'akola ki. Chenda musanva kasirisa satu fema mwafa radio simbe mpologoma enunja edembe nyongero kubuzako gwe mpozi yakatwegatako program weekend wolokoso weekend taxi ate mpozi tuba tuyingirawo esawe no tuberenga tuongera okubeera nga tusetula nga tulukuwa mu buli kono kuva mu buli nsonda yonna ate ne kugamba gwe mpozi ayabeera mpozi nga toyagala okubeera nga otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo atugamba osobola okubeera nga otufollowinga ku Facebook wali eri tubeerayo nnyo ate mpozi ku femme mwaffe then tubeerako ate wali eri ku www.radiosimba.ug ate mpozi ne ku Afcloud downloading app ya Afcloud ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo ate mpozi ne ku YouTube channel zaffe ez'enjawulo tulina Radio Simba TV ne tubeerako ne Bokat TV ate ne Kakalam Times ne tubeera mpozi nga tukuwa buli kimu kyonna okubera mpozi nga ate omanya olunaku nga luno olwaleero nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya omubwati okubeera mpozi nga ate nkutuusaako essaawa eno naye nga teweerabira nti ne Kakalam the answer ajja kuba nga neegattako omusawa yonna akubirira jjo wane natebeere mpozi nga twegattako tubeere nga tukikuba bulungi nnyo naye nga essaawa ntugamba nti wolokosa bayaye bange mungere okujubisa mu kisobola okubeera nga kitambulira ddala yangu otobuusa mameni njagala badde mudasekse Haji Titibya lutuwe otegedde basekse temati basekse benjagala salam assalamu alaikum Haji waffe omubwat walaikum salam wa rahmatullahi wa hajat Haji nawe lutuwe mwagala kibasekse bage Titibya lutuwe okay nja kulukwa naye mwagala tutandikire wa exactly wenyini awo nawe Haji Titibya wenyini wano Dr. Hildaman Hilale Kiyaga nga tempozi ono agenda kwesimbawo emmawokota omukulu ono wowulirira bino mpozi nga ye amaze okuyingira mu studios era Dr. Hildaman esebo wokota mawokota tuwokota kyekitambula je tuli bulungi muli bulungi onyirira sijagamba nti nyirira kwefaako naye ate ne mashini nayo njirabye emmotoka nnene bulala nnyo bweti ne ŋŋamba onalebo atambulidde muzigo g'emmotoka nga tannayingira palamenti bw'anaagiyingira kinaaba kitya munnange tubadde tutoba ekisinga mu bulamu bwe bulamu n'okwetuusaako ebyo byolowooza nti byewali etaaze buuza kuba tuwuliriza abawuliriza olukoso ono Dr. Hildaman nsanyuse nnyo mbadde mpita ayitaawo kwe kugwa ku bataayi wano ku Radio Simba kyekitambula soko tubulire mawokota ayimiridde atya mawokota gye tuli of course ekirwadde kya covid kibadde kitwafectinzeemu naye nga gye tuli wekyagenda okuyingirirawo nga naakayingira mu maka gange awo ekalagala so mbaddeyo era gye tuli ekalagala obaddeyo abantu akawunga of course bakakusaba ate bakeetaaga naye fate kyatukoze bulungi okulaba nti embeera eno maybe fenafene twafectinze naye ate etuwadde ekifaananyi buli omu walina okubeera mu kazigo ke oba mulabba gwe ne evaluating n'alaba biki ebibadde bimugambibwa abo abakulembeze be n'abimakinga n'embeera gy'alimu so akawunga bakatusaba okuba nti twatuuse nga ffe abantu basse kinoomu ffe tulina okulabirira abantu then gavumenti manyi ndowooza yafunye okusoomoozebwa era n'okwetereza balina okwetereza kakati Hildaman weekuumye otya okuva mu ndooliito za covid zino kubanga covid aleese endooliito nyingi nnyo mu bayimbi nakatemba tetulina mmere
ate twagala mmere ate tukola bwe tuti mu kukuzibwa we wava obuzibwawo. Olaba omusajja nga munaku nga tomanyi asomesa atya abaana be. So abantu abasuubira okuweebwa all the time bwe wagwawo ekintu ekikangabwa kyonna ne bw'abanga alina okwekangabiriza akyetuuseeko era ojja kusanga ng'akuba omulanga. So sibanenya naye ate okwanika obuziina carelessly ng'abamu bwe mbadde ndaba oba balina mulugube. Of course n'omulugube because ate n'abalala ne bakirowooza nti kibadde just okuseekinga attention. Manye ebintu ebikwatagana n'amawulire abantu bangi nnyo tebamanyi kukozesa mawulire n'amawulire gakozesa ddi. Balina okuyiga okukozesa kamera obulungi nti si buli nsonga yonna nti egenda mu kamera. Kati wotwogerera institution yaffe efunye ekifaananyi care of abantu abakozeseza kamera obubi olw'okwagala osika attention naye ng'ate bw'obeera ngo enjala ekuluma nga for example manyi message Semakula ng'oli muyimbi kwata essimu ya message Semakula mukubire omugaye blood kiri bubi. You don't have to go to Simba Wolokoso okaaba ogambe bannange abawolokoso tuli bubi era tubadde tubafuna wano. Kiraga ekifaananyi nti one gy'okolera toli connected nabo nti before running to Simba okuba nti ofunye n'amaanyi guts okudduka ku Simba oba oyita owa Simba kozesa airtime oyo okubire oyo gwe kikwatako just for the good of the industry. Waliwo ebintu ebibeera abalala tumala kulemererwa tumala tuuka ku kisenge naye ku covid sikiwa nti wabaddewo embeera etuusa abantu ennyo ku kisenge. Omuziki gwe mu ndabayo ogulaba guyimiriddewa mu time eno after covid effects kwe kuba nti tuyize biki bye tulina okukola okulaba nti sekita egenda maaso n'etayimirira. Abo bonna ababadde beesudia olw'okuba ofuna performances 2 weekend oba 3 waliwo ebintu kye tuyita collective responsibility nti ebituyamba ng'abayimbi. For example oli ayinza okuba nga alinako hits ku market nga beboogera ku bya sako alaba tebimukwatako ye ayingiza millions and millions of money. So ebintu ebigatta abantu abo obiraba kaseera kano n'ogamba institution bweti yalina okubeera empowered ng'ate eri empowered naffe ffe nnyini bannannyiniyo. So abamu tubadde tulwanirira ebintu nga copyright ng'abo betutannanyiga tebakitegeera naye kati this is the time artist wategeeredde nti copyright is really vital era tulina okulwana ebeere ng'eri implemented era nga ekola. Sako yamuyimiridde kati sako yaffe yali affected n'endowooza ng'ezo nti artist olw'okuba alina hit songs takkiririza mu kibiina kati nga sako ekirina obbakulaakulanya as a group as a team ey'abayimbi. So obukulembeze mu sako versus okuminimizing obukulembeze kyaleeta sako yaffe okubeera affected. Nsonga y'emawokota esebo zijjukira akayimba Ameria naye ne campaign wazirimu. Yes. Kitegeeza akasente k'omukyalo oyo yakawerako ndowooza okusinziira ku ye bw'ayogera akasente akawerako kisinziira. Waliyo omusajja afuna emitwalo 2 n'agamba sente ze tufuna wano mpyanankani. Then wabeerawo nga bw'onoolaba mukyala Jennifer Musi nga bamuwa $5,000,000 mu KCCA ng'omusaala buli mwezi ate n'agamba tezimala ngenze Harvard. So it depends. Naye ensonga eyo yali akuwaddeko kasente kaganga oba bwali muswazi. Yeah, of course nakola naye actually kankozesa radio Simba okuclarifying ensonga eno. Abantu bangi ne mu camp ya Ameria bakozesa nnyo omukisa guno oku attacking naye kati public kemanye sente ze natunda Ameria na lwaki abantu balowoleza nti Ameria yampa $2,000,000 10 bla 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 kati ndi ku Simba Ameria yampa sente tezawera wadde $2,000,000 mu luyimba lwa Ameria. Abantu baba balaba nti $2,000,000 ezitawera wadde 2 zisobola okunzimbira ennyumba pulidowanye emmotoka yange nezinzimbira ennyumba ku kibuga nezinzimbira ennyumba mu kyalo nezinguzizisa emmotoka eyo gy'olabye kakati. Omanyi bino ebintu waliwo ogamba nti naye uno omukyali wange kamukubireko akasimu yali bwannenya bwansobya amukubya nengamba owaayi ensonga bangambye eri bweti ne bweti. Kati ye ng'omukyala gwe mwali mukozeeko mwennamu eri mu kalulu yali akubidde okusimu n'agamba ye mutabani kuba ali myaka gyalimu gya maamawo mutabani kiri kyaba ate ojja kunjija toke mukamwa jjajja
sinakindi ngambe sinakindi kakati gwe kyekibuuzo kimbuuziza ng'omuntu ow'empisa ng'omuntu omuw'obuvunanyizibwa ng'omuntu omugunjufu bano abantu batuyisaamu buyisa gaali n'omukolera ky'omukoledde the rest tayagala kumanya ompulira kati gwe kyombuuziza olabira ddala nga omukulembeze owaddala kye yali badde alina okukola naye bano abantu bo tebatukulembera batufuga you understand era talina mentality kati okugamba obugambwe akubira kiyaga alaba mbw aba asudde ontegeera kyova olaba ffe tuvaayo ne tubagamba man we are bigger than what you think you understand naye ng'ate beebo ffe tubamanyi obukulembeze tewali kakati gwe kankubuulire one of my roles yali yakusakira Ameria bannamawokota that's why nayimba ne ngamba abalala balungi naye obakira ne gwe twali tugenda okujja ku was good naye nga nina okumakinga sure I brand this woman aleme abantu baleme mufiirwa but after the evaluation is we are now judging obulungi obwakira bwe buliwa bwe tutalaba bannamawokota. Do you regret branding her that way nti wali oleesa oluseko lunasaka naye ate ne lulira nga ogenda okututuza nga luzibikidde? Most of the people naddala ba movement balina bwe baba basaba obululu bagamba nze nja okukuba essimu mu State House bagikwate. So I was like if mutuluuza atugamba agenda kukuba essimu mu State House bagikwate kati ng'ate ono yagikwata lwaki tetutwala ono? You get my point? So netulinda akwata essimu ate ebyenjawulo byakola okusinga kuona akuba obukubi essimu kakati bye tulabanga biri same. Actually it could be the worst. Ompuliriza obontegeera. So ebirungi weebiri of course akoze as a person 10 years is too much okuba nti tolina kyokoze but evaluation ya 10 years versus byokoze nakyo kyekisinga obukulu nzam after the 10 years versus byakoze the super minister role she has. Uleman, waliwo ensonga actually erinza okuba nga yesembayo waedira esembayo. Waliwo DJ Michael, lwaki nkubuuza ku DJ Michael? Because DJ Michael baddeko naye mu bbanga mukwano gwo nzijukira ebiseera bino ebiri ebyalido tujje ku mazongoto then tulabe ne DJ Michael gwe tulabyeko muyimbyeko mu kibiina ekimu ekya movement nti ate okuvaayo agambe nga tatawuliddemu nansonyi n'agamba nze banteeka buteesi bigambo mu kamwa myaka gye nti baadde bamukola ki bamuteeka ebigambo mu kamwa kituufu bamuteeka ebigambo mu kamwa oba waliwo ekizibu ffe kyetutalaba? King Michael saagala mwogerako nnyo naye kyensobola okugamba nti kigambo kye bayita credibility integrity omusajja bamumeasuringira nnyo mu bigambo ebyo bibiri integrity credibility byebimu ku principles z'omusajja naddala omusajja oba omuntu so kasita oyogera statement leero okusimba ate n'okomawo enkya n'oyogera endala ate olwokusatu n'oyogera endala mu luzungu baba bagamba tokyalina moral authority. So simanyi lwaki muganda wa King Michael yasazeewo oba asalawo okuba nti takuuma kigambo kye okusigaza kye bayita moral authority. Era lisibula tuve wano kubanga byebyo. So basically nsanyuse nnyo okubeera ku Simba bannamawokota mbaagala nnyo era mbagumya wendi era pressure gyentaddewo bye bantu okuba nti essaawa eno beefuula nnyo ng'abafaayo temutudongowaza. So man byebyo muganda wange yaman ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi. Agete kyagendera ddala mu maaso mpozi ate kubogola Simba empologoma enungi ey'eddembe ate nga mpozi y'ekiyaga tumusiibuliddeawo ate ekitambo ky'obutakutana bweteme kale tukyali mu Wolokoso ebbanga libadde ddene mpozi ng'ate tetuwuliza ku the king herself okujjako okubeera nga tuwuliza muziki gwe gwokka okuva mpozi twesembayo okutukubamu ka concert akakabi akali ak'obulabe wabula ate oluvannyuma lw'ekyo yonna mpozi tumufunye n'atubuulirako karantini nga bwemuyisa naddala mu bufumbo bwe obupya ne rasta omukubi w'ebifaananyi ng'ate mpozi muzanyi wa firimu mu Kampala muno omukyala Cindy Cinderella Sanyu ate mpozi n'atubuulira ekintu kitambula kitira ddala.
Cinderella baby, soko tukange mwao kayala. Mulimutia mwanaze Cindy Biebe, the king herself. Uli otya, karantini ekuyise etya. Ndi okay, ndi msanyufu mostly, you know, ndi nebaka nnyo. Ate ekyo kinyambye because before mujjukira mu January ne February ne March mbadde sawa kwebaka, you know. So, you know, ndi kwerabirira. Cindy, gwe mukyala akyasinze okwambala obukete. Abawagizi abamu kibayisa bulala. Gwe kikuyisa kitya? First of all, I'm an entertainer. I don't promote what I wear, I just wear it. Oshitegera situka ku stage nga bana mwambale nganze. Oshitegera just in chambara because that's my costume on stage. Because I move a lot ku stage nkona dance neskira ne nyambuka sobola kwambala ebigoye biwanvu bijja kunnemesa. Bijja na kuntega ngwe, you know? So I wear what is comfortable for me and my style and my performance. Nengenda ku stage abantu ne bakola kine banyumirwa. Singa bayite banyumirwa sali wadano myaka 14. You know, nali badde siriwo. Naye so people love it. Naye nze sidankaawo ne ngamba batu banaye mwambale nga nze muyisegera kikolera nze. Gwenga gwe boyagala okikola ng'okyekolera. But I don't promote abantu kwambala nga nze. When I'm not on stage si going to nyambala. Ne muwala wange oluusi mba ngenda ku stage nangamba mami nga oli mu swimming costume ogenda mu beach. So it's not si bwe nkola ki si bwe nyambala mbwe waka. Ng'abayimbi bonna mpozi mu biseera bino ebya covid abamu bavuddeyo ne bakutonna ne baddiza ku bawagizi baabwe ate n'abamu mpozi beerokingira ddala. Omukyalo ono Cinderella Sanyu y'omu ku abo abeerokinga n'agamba mmwe abamutayiza mbusimanya kawunga mugende wa RDC wammwe akabawe ye takalina temumutije. Cindy, abawagizi bo covid agenza okutuuka nga wakava mu concert balinza akawunga tebakulaba balinza akawunga tebakulaba kiki. Sometimes ekituufu kisounding rude naye nga the government had said, president had said is going to send the food to the RDC. So ayagala emmere agende wa RDC we. So n'agamba we're not allowed to give out food. Tewali muntu akkirizibwa okukola ki okugaba emmere. Ne Nimrod bamukwatako you know olw'okugaba emmere. So nze ne kinnema nali siina ngeri sigenda agenda poliisi bansibe tegeera ng'emmere tennakutuukako sina kye ngenda kukola because the government directive. So I can only sit at home and hope that the government food gets to you. Sisobola kuva ewange ebbunga nenzije wona wobeera nenkuwa emmere bansibe kubanga gwe njala ekuluma ate nga RDC wa ayina ki ayina emmere yo. Konsati yali yakaggwa ebifaananyi bingi byafuluma ne ka vidiyo nga biragawo omukyalo ono nga bamuproposinga oba nga bamukuba amanda bamusaba obufumbo nga waliwo rasita amusaba obufumbo. Era ne beebuuza nti ekintu kino kiri kitya. Ye Cinderella Sanyu agamba nti rasita kabadde kamere kange okumala emyaka 4 mirambirira era nga mbadde nkalira omwo mpola nga bwenkanoonyerezaako nga sagala kudda mu nsobi ze nakola ku basajja abaayita be napapira ennyo ne mbateeka mu lujjudde ate ne bandisappointinga. Waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga oproposinga oba nga bakuproposingira eri rasita awo shonga yakaggwa. Mubadde mwedetinga proposal yaliwo before naye nga nasalawo obutaki kuba naye saagala abantu balowooze nti bakoze proposal promoting launch. Saagala nze omukwano ogwange n'omuntu wange gubeera ate nga stanti mu media. So nensalawo kino katukisirikirire concert ng'ewedde nga tekirina kitubanoonyaako just tubagulira amawulire nti ffe twasazeewo to go to the next step in our relationship. So kwe kukiteekayo yes kwegamba abantu nti finally nze n'omuntu wange we are engaged twagala fumbiro. Lwaki wamukweka nnyo bw'otyo? Media abantu bwe bayingiza mu relationship in the very beginning gwe nga gwe tofuna budde okutegeera muntu gw'oli naye. So nze nasalawo kisirikirira ate si nti namukweka yalinga nange naye nga teri amanyi nti ye bba wange nga nzunga naye ne ku shows oluusi ng'ajja nange on tour sometimes nga tugenda ffenna n'ebweru naye nga bwe bandaba naye balowooza assistant wange ngamba that's my assistant. Ku nsonga mpozi ate ey'abayimbi n'obufumbo bwabwe naddala baserebu abasingira ddala abasinga obufumbo bwabwe busasise nnyo nga kigambibwa nti kiva oluusi mu kupapa okusinziira ku Cinderella Sanyu. Agamba nti baserebu bapapira nnyo obufumbo obwo oluusi abasajja babeera bafunye baba basuubira kusanga zaabu mu bantu bano ne kasita atuke n'atasifuna zaabu gwe yali asuubirayo y'ensonga lwaki badduka ne babalekawo. Naye yagamba omusajja ono rasita omukugu w'ebifaananyi amukozeeko research nyinene nnyo ne tests nyingi nnyo bw'atyo n'amukwegamba n'alabira ddala nga mutuufu ye musajja asaanidde okuba owuwe ajja muleka nga agenda ali e Mike nga tewali buzibu bwonna. Okulwawo
okumusa mu public wali tonnamweka kasa oba because nali njagala tusooka okwetegera ng'abantu nali njagala life yange agimanye ng'omuyimbi nti nze ono yenze okitegeera kuba basinga omusajja agenda n'awasa omuyimbi bambi ng'alowooza birala natali kutegeera nti buli kaseera oli ku kkubo ne kigaana kivula abasinga bwe tufumbirwa tetudda okitegeera kuba omusajja teyabimanyiira soka tuterere waka so naye njagala ategere nti ono esindi this is me so nga nzonga naye buli wamu n'ategeera nti kyo zibeera bwe ziti oluusi bapumota beekyanga oluusi twevuma oluusi netutereera bwekyo zembeera zonna n'aziraba nakkiriza nti era akyanjagala nga bwendi nga Cindy Bibb the king herself so netulyoka n'asalawo nti era akyayagala era okubeera nange and then we got engaged. Mweno basire Queen abazunga nga muwoza mbwate I rather simanya cry in a bima oba than crying simanya where Cindy Cinderella abagamba bwati nti yetafuddeyo oba omukyajja we cameraman amajete galiwo ye wali ayagala muggo gwa Musa amaje yenga ye Cindy agalina ekyo kyensonga ekyokuwera nti omusajja akuba bifaananyi yetakiridako buzibu omugga gwa Musa kasita gubeera nga gwo gukola bulungi. Cindy tukimanyi love doesn't ask why naye oluusi ne level y'omuntu ematalinga Cindy babadde bamusuubira okubeera n'omusajja abasajja bagagga abasajja balina amajja gaabwe naye tokifunamu buzibu okubeera nti bawo ye cameraman. I don't care single body just photographer chikwatirako so what I think is that even if he was just a photographer which he's not bwenjagala okitegeera abantu bangi bagamba Cindy alina okufuna omusajja alina sente alina erinnya byonna mbyagaza kimbirina okitegeera nina sente nina erinnya ate neetaaga omulala nyongere sente zaki kyenjagala nsobola okyetuusaako of course njagala omusajja who can help out but si kyekintu kyennoonya mbu omusajja w'essente nno kubanga nzirina okitegeera so nze naye njagala omusajja anjagala kubanga ebisinga mbyetuusizzaako so I just want a man who loves me who listens to me ategeera ebizibu byange ng'omukubi walaga as an artist n'omukyale waka so yoyo bwe nafuna but he loves pictures akola cinematography for ne movie gyenakola eya Bella he did the cinematography, he does pictures, he's a businessman, he's an actor so bingi nnyo byakola. Omugo gwa Musanga gwanozi ono ye wolokoso mu weekend taxi ono ye wolokoso mu weekend taxi Chenda musanva kaseti sasa tufema mwafa radio sime empologoma enunja yedembe tuchagenderera maso muwolokoso mu weekend taxi nze sula senyonga ate nyongero kubuzako gwe yakatwegatako mwabaza Andrew Gambotia Salongo Sirajo Gambotia we mukono Mr. Manembu Juma Promoto Gambotia Asha Blessings Gambotia SN Powers Cash Madam Gambotia Johannesburg South Africa mumbabuza komwena then nembuza kasteki nawe bweyogero Gambotia Prince Tocha Andino Gambotia Dance Kumaike Atempozi Bagenyi Ogambotia UAE Fatuma Ali na Ogambotia nsubira bwekimuka tikitambulira lunyinyo atenga weyegeulira esawere yenyini Anko Kakalam the answer amazokuwera mpozi ngate ayingirawo esawa eno yenyini era nga njagala abawala muje mwangu aha mutuwe endala Anko Kalamu amazokutuka babebe Tusanyi sokulaba Anko Kakalamu nango okubasanga banywanyi nange kawewo eladezadi bana nibagira nibagamba kawewo tuwe bebe genda kulwayo munyongera okunyongera muzenve wano mwana mumugire makalinga sombose enyama akana akamatira kana shoka nawe Anko Kakalamu tolwawo lutuwe ngali Zapere jeste patengo tumude chene musamba kasirisa satu Femo mwepe radio sima empologoma enunje yedembe Abatufunia kuchene mubira kasirise mu Zapere bagana abatufunia ku www.radiosima.ug Yongere kubu zapere jeste patenga otumude Tuli mu programu wolokoso amachago nako olwalero Esonga nyinze tukeno kupatenga tukwata kera zeta go kupatengo zuuliza no bwegendereza Akubuza pano kwaniriza pa side yeno nze Kakalamu de answer Peter answer wo mulembe guno ndowooza naye kantandikire wano
Kemisera ekyanatu kimusaliza bangi musitula fly wabangi Kemirembe Sara aka Kemisera omuyimbi omukwabo abegata ku kibina kya Cream Production mu mwaka gwa 2016 oluvanyuma lwa nanyini kyo Aruna Mubiru okuyuwa emigogo egy'abayimbi egyawererako ddala ebiri ejyamutebuka negigenda omwali Stabwana Toro, Mary Bata, Chris Evans, Aziza Zion, Charles Sechewa n'abalala bangi okuva mwaka gwa 2012 Aruna Mubiru eyasooka okwawukana n'ekibiina kya Eagles Production nabwe kitenewa kubadde bali bagenda Aruna Mubiru teyagwa mu maanyi owokunoonya abaka wefuba okunoonya abayimbi abalala era mu lunoonyo olupya n'ekyanatu kinyabo Kemisera bambi bwe kyajjira nga kinoonya we kinaafunira emirembe era we kinaafunira essanyu bambi kekano nina ennaku okutegeeza nti ekyanatu kino oluvannyuma lw'okunkubira koko wiiki eno era bambi babwe ne kitegeezaako Sabori. No kuberako. Amina. Mañana ndowooza nsera yakwinjira oluyimba lwe bayita sina tamala njakala 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 balabalala njakala funa Temi bwe ngamba nti oli bulungi okkiriziganya nakyo kiri fine navuddeyo neekubira omulanga Bambi kyanatu kyekubira omulanga tekiri fine kubanga nesawa zino njogera bamanja lwenti ate buyambisiina wabujja okola navuddeyo nenkolaki njogerako ebyokwanga Kemisera okubanga bino tebinaba kubaawo lya lockdown betuli COVID-19 wali wakomadde okuyingiza ku ssente tubalenga ababala emyezi nga emabega tetuluddenga abakulembeze tukola ng'ensonga yava ku ki mukama waffe abadde bise kubanga alina bizinesi alina ebyokuddukanya ensalawo neenoonyeze kuba ndi muntu mukulu nina obuvunaanyizibwa nina bangi bendabirira okuva we twayingira lockdown eno wakafuna emisango oba omusango guno gwa kubiri okuva we twava ku musango gwa Brown White era ng'omusango gwe twogerako ku ssaawa eno ye Kemisera wakati mu kunyumiza ekiki ekyamuleetedde ennaku ennyingi ku mutima bambi ekyanatu kino kigenda okumaliriza nga kitegeezako ng'abadde boosi waakyo oba boosi w'ekibiina kino amanyiddwa nga ekya Cream Production amanyiddwa nga Aruna Mubiru wabadde amukabasanya era bambi namujja ne ku mulamwa ogwokuba ate nga munywanyi ono yagenda omulamwa ogwamutwala gwali gwakuyimba kakana nga ajja muyingiza ku bintu ebiralalala byakutegeezaako wano obambi essaawa zino ndaba management yange enyimba tezikyakubwa tezikyakola ate ng'okimanyi bulungi essangire omuyimbi kola ki oluyimba lwenga luvuga Kemisera mbali yakutambula mpolampola yasooka kuba maneja wange olwamala kubanga tulimbibwa tuli bakyala enyimbibwa alimbibwa netutambirayo omukwano byaliwo naye yakolanga ebintu bingi kale nga binyumya tegere nenjika n'emize emibi gye saalina ninjika okunywa omwenge nkola ki naye byonna nabimala sokola navuddeyo nenfukamira nensaba mukama nemulawa mukama ngenda kukola kino naye nsaba onkwasizeemu omanyiye waliwo bayita omuntu ne bwaba abadde mubi era wabaawo ebirungi byeyakola era mwebaza sobola kutwebaza ajaloona mwebaza okunzijayo okunkolera ennyimba nenvaayo nendabikako eri abantu kubanga sirina teyanzijaayo wandibadde temukola ki ewa zino nandibadde n'okwogerako ku zirediyo songerako era mwebaza olwekyo
ekyo naye ng'omuntu nga bwe nkugambye nti ndi muntu mukulu ate nina obuvunaanyizibwa. Kemisera agamba nti ekizibu kati ku bizibu byalina era n'ebizibu byalabidde wa Haji Haruna Mubiru yandyetaazeyo okufunayo ku manager omupya naye nga tali mu muze gwa Haji guli oyo gwa namuswa alya ku nswaze era ne guli enkola ya nafunirawo banfuniramuwa yani badde yeetaaga omuntu mwana tungaze kubeera nga akola guli gwe nnyo ogumulese si yatandika kulowooza ate ku bintu biralalala. Abaana buddeyo nange neetakulire nenoonye kubanga nkola ate abakyala mutumanyi ekitonde ekikyala mukinayi buli mwaka oguyita ate obanga terina kyogukozeemu oba okola ki guba gufiiridde bwereere buli mwaka oguyita oba okaddiwa kankubuuze tomuyinaamu mwana ogenze wala tagala byogerako kubanga right now it's fine. Newankubadde Kemisera asanze ebikongo bingi mu kisawe ky'okuyimba wabula agamba nti newankubadde bibadde mu bingi naye si wakuta mu bbali era akyagenda nagwo mu maaso nga wawulira wano. Obulamu bwange njagala nnyo 100% muziki mwagala nnyo kuba kisali ekirooto kyange kati bwene bwange kibadde kifa ng'ate nkyali mulamu alina okuvaayo neerwanyi omuntu aba obuyambi kubanga ali mukyala munaku nava mu kyalo nenzigeza mpala noonya sente naye ebibaddewo byonna mbikwasidde Mukama nange ndina nti nange neetaagako akasisira kange mu Kampala nsaba ennaku okumanizinga nga bya bizinesi mukwano antaase nkoze ekirooto kyange ndaba nga sigenda nempika mu ngalo nsaaga buyambi bwammwe nkoze n'essaala zammwe simanyi kiddako oluzima kikwasizza Mukama. Amangu ddala nga buli omu asalira Haji Haruna Mubiru omusango nti Haji yandibanga oba oliawo akaddiya amaaso tegakyalaba bulungi ebirungi bino biyinza bitya okuba ate nga bimuyita mu ngalo bityo. Bakira kwe kunoonya kwa Haji Haruna Mubiru bwe kiba kisoboka oba mugulire ku galubindi asobola okuba ate nga alaba ebintu nga bino era ategere n'ekintu kyasubwa kibanattu bangi basula bakitunuulidde era baagala okuba ate nga ekintu kino bakitwalaganya. Haji ebigambo byaffe tebyawanvuye nnyo neera n'atuma ewalala. Mukubire ate tekira mukubira abamwetoolodde abakozi ba film production ekubira ddala ku era nabo nemunoonyeza abaali bakozeeko film production be bamumanyi nnyo kubanga nze kati mumanyi mbadde njiga muyige kati bo baana ebimu byadakola bali kibabiŋŋamba kitegeeze basimumanyi mbadde kimu ku promotion ey'okunywa omwenge kugambye nze naayogera nja kuba mpaayiriza ku kyoba omugyamu kyensi kyebeetwala kyenyagala ensi kyebeetwala ate kinoonyerezeeko. Kati Haji nadde njogeddeko naye naŋŋamba nti abadde mukyala waka. Nze mukubaani? Nze Kakalamu Ssebo. Okola wa? Simba Ssebo. Ansigale nga mpuliriza radio Simba beera bulungi. Amangu ddala nga akitegedde nti Haji Haruna Mubiru ku nsonga naye wakufuuka muwuliriza waffe era nga bambi Haji ebisigale wakubitegerera wano kale akageri ke yabadde atutumye tutandike okunoonyereza ku nsonga eno nange tetugiwa obudde tandika ginoonyerezaako. Era nabwe kite twatandikidde mu kunoonya kwe yali abalikoko mu kibiina kino naddala gwe tumanyi omukyala amanyiddwa nga Juli Mulungi naye gwe bagamba nti naye yandibanga y'omu ku nnamunswa mwanattu gwe yeeveera. Juli Mulungi wakati mu kwogerezeganyaamuko naye mukwano gukyamuli munywanyi Wanje Kakalamu oliko muwolokoso mukama wange ate muwolokoso nkolamu ki omuyimbi bakitakolamu wanje Ssebo njogera ne Juli Mulungi sikyo ensonga enkubisizaako ensonga y'omwana ono Kemisera ija kulimbirwa sina kyembimanyiiko nze ndyeno na mutalo ne netiwaka sinungi naye nkuwulira okufaako obufi netiwaka ebula owaye wallahi
yavuze amangu ddala oyo njuli mulungi namuvuddeko era ne tweyongera okubate nga tunonya kubamu ku baali mu kibiina kino amangu ddala abobwanga bwangudde oba nagudde ku munywanyi amanyiddwa oba yali driver eyavuganga basi ya Cream Production era erinnya lye erisongebwamu ennyo nga eyasomberanga ajaruna mu biru ebijujulu ebyebyana bimulungusemuko okakalanga aji amaze kutestinga n'agamba nti mwana tuntegedde ekino ate nga kibadde sikirabanga ekyananga kinyiridde okufaako bufi naye nga omunywanyi ono yavuganga basi bakira yanoonyanga ebijujulu bino kankugamba ekigambo kino oyo omwana ayogera ebyo waliwo ebigambo by'atayogerako twamuyigiriza okuyimba ng'atamanyi kuyimba yava mu akademe okiwulira ng'alina bootikaawa bapeses powers bajowan paalo n'ayiga okuyimba ne tumukola oluyimba olwasooka ne tumukolera vidiyo ebyo byonna byonna tetuganya abisiima naye ekisinga omuluma ambasada kyeky'okumulumya omutima mwamusendasenda omuyingiza mu bikolwa by'omukwano nga musibo n'amuganza atya ate nabadde tali waka nga mufumbo kati olwabadde ambasada ye bwino yamumpadde mu bujjuvu kuno kwabadde n'okuŋŋamba ekintu kamisera kye yakolera mu basi ya Cream nga bava mutuwa bambi bannange era sula olwokano ndubalekedde mugira tuwuliriza amaze mu Cream emyaka emeka giringa 5 twagamba yagenda mu emyaka 5 ng'ogamba nti bakuba lwaki owavaddeyo jjo ekigwo kiba kikwata nga ddala kikwata bulamu bwo olaba bwe kasooke nkubuuza tobeerangako okeewantu n'ogamba nti kangira nindako embeera oba eyinza otereera olwo n'ogera ng'ogumiikirizaako akikwatagana kubulamu tebakigumiikiriza kubanga buba bulamu bwa tokabakuba ate gwe n'otava nga kiri ku bulamu bwo kati kankubuuza ambasada omwana enkovu zabadde nga nazo zibadde zivanga ku ki era wavayo n'agamba tabagamba nti ani omwenga agambye yaliamukubiriza omwenga nagwa twagamala n'omutunga emimwa gijalulika paka ku busige wekyo kimanyi yatugamba yagwa ku booda wuliriza kino omumwa gwalulika n'ebisige ne biwulika ate baasi zennyini mwasitama n'afuka byona nabbe kusirise tekugewogera ayogere ne ku birungi oba oyagala okuyisaawo ekyo natayogera bibi byokka omanyi abayimbi ba Uganda baagala nnyo bambi yakoma oba muzimuwendo gwaba basnze mbadde njogera ne aji nangamba njogereko n'abantu abadde arawundi kuye bamanyi information munamu bimumugamba bipya ne mugamba omukazi batube mbadde mufumbo omwana ye munnanga alafuka yafunyeyo ekisuubuzi kati yamufunye olwoba ne bamugamba tukuwadde ennyumba ya 7 tugenda kukugulayo kalekisi nga omanyi amasajja bagaba emmotoka ne sitadi ne zitalabikako waliyo ekizampa omuyimbi omu bamuwa emmotoka ne bagimugirako ku kalenda nga kirira nga bwe tumanyi bingi naye tetwabyogera kati yafunye ekisuubuzi kimuyimba nawulira oba kyammwanyi oba kyamukyere ambasada ajaluna mu birugo yasindikidde okunoonyako adage agamba nti omwana tuono kemisera yadde avuddeyo nayogera nti anoonya manaja naye ekituufu kye kiri nti manaja amulina abula bino abyogera bwogezi ayekubira enduulu abantu gye balijjukirako nti omwana yavayoko nanoonya ku manaja kale nga abantu nasobola okubatenga ekyo kyebatwalanga ekikulu oba kyebasobola okubatenga batwalanga kyebalowooza mbu kyekituufu naye nga manaja ekituufu kye yamufuna dda era n'erinnya n'alimpa wano annange kakalaamu yani amuyina anoonya munonye kakati kakalaamu kali mumufunye era agenda kugamba agambe muyina badde njogera naye ambasada musajja mukazi nangamba anoonya manaja atali mu bya mukwano nga aji yabadde amukyusizzaako aji ali manaja muyina bamuyita nakigaba ne Ronald ye manaja we omwami maye era ye mwami
enyumba gye twamufunira abanga ng'abakuli mu mwabadde asula yasenguka tatugambye n'aleka mu kateringa zezeewujja kino kibaddewo ddi kati ennyumba emulemerete teri mikono gyaffe Ambassador mbuuza mwali mwamupangusiriza nze kimanyi n'ennyumba nze nakikulabira nawe kino nkulayira ndi akatonda nze nagifuna ennyumba gyabadde asulamu eruwafu kati gyabadde yadda simanyiyo eyo gye baamuwa empya kati yasenguka mu kiro eddi mwezi ki ogwo omwezi gwali gw'okumamu yafiira mwene gundi tannaba covid Boston kati emyezi esatu gyagamba gye bamubanja nate alabika oli bwe yafuna omulala yagimusuulamu gy'emyezi egyo oba omubuuza mugambe emyezi gye bakubanja bagikubanja ku joyani nyumba gye mugambe ennyumba gye bakufunira nga Ambassador yagisulamu gwe jangu kale nze nkuba waliwe namufunira nze nagifunako akatonda nsobola n'okutwalayo wakati nga Ambassador Antwala kaguddeyo bwe kwagala okulinnyamuko ku kyakatinziremu kube ku simu ya Kemisera atubuulire baddala bino Ambassador byogerako abimanyiiko era nga mutuufu kyatugamba kirabika okubanga tuli ku mulama gwe nnyininyini okuddamu okuba ku simu ya Kemisera obambi akalaamu mbadde njagala kwogerako ne Kemisera kenyegalidde mu kisenge nakusenga aganye okwogera nakusabira waka aganye yagala okwogera nange kubaawo nakusanga nga munaana oli sisita we sikyo ennyumba gye mulimu mwagigendamu mwaziki okujinjira nze nali siriiwo naye temutegeeza kubanga obanga amazeewo ebbanga naye aji wali omulabyekaawo wano ku story sera yangamba ngu yajjawoko naye ebyoko omulundi gwemu nze nagifuna oba omukola ku interview mugambi ennyumba Ambassador gye yakufunira kituufu yagikufunira okyagisulamu kati tanoonya manager eddala talina manager bw'anoonya nga bakutiisa mulina naye nga ibaawo yafunye likawuula lye alina likawuula ogambe yani omusajja erinnya libaliyita Ronald Kigabane likawuula lye yafunye kati waliwo omusajja omulala gwe bayita Roger Kigabane gwe wali olabyekaawo ate manager gwe bagamba mbu yafuna manager omupya naye tafunangako manager omulala nedda kubanga nze okusinziira ku bakumi mubadde bagamba nti ddamu omukubira omubuuzi wadde ddala kweri teyafuna manager gwe bayita Rogers Kigabane baana ate neberinnya mu matu yange litya yonte omwana akyalinga ebbuli nesikera bwe kimu ekimutukako naŋŋamba era kola kati atuddeeka n'atannamba kimutusetemulabeko neyo yasirimanyi ne musimu ye Rogers Kigabane kati mwamugjawa ani oyo Kemisera yasula sadize nansane era nze namusimbula omuleete majayogera naawe era nno kintu ekintu nze nkiri mu makkati nkufuna naye abantu boogerengako n'ebirungi bye babakolese balimu okwogeranga ebibi byokka kati oba oyagala bakalamu okumanya n'ekituufu okubirako n'ejjakobo kuba twalina abaana abo mu akademi neyibula mukwano gw'owata nga yibula abeera awo gwe mubuuzi bonna bagenda ku ekiko amazima ga Katonda omwana asiga musajja oyo nziro tafunangako manager omulala mugulamu anoonya bunoonya muli Boston muli Luwafu tuli kusalana road ene Luwafu baavaayo dda ali mu mbeera ki kati oba bamusisatisika simali mutuufo sisobola kuwaayo emikogi tenengamba nti kino kyekyatuuseewo naye temanyi areceiving too much calls kwesimu katera gwagirina nambe avudde waliwo ngava kusima esimu n'agikanyigwawo nangatakulo nayingira musenge neyigaliramu natandikukka nebambe njagala nsaba bamunyambireko omwana nze namugje nansana ng'ali mu kaluumu kamu na kitanda okubeera mu mbeera embi takwegana ati nkunyumiza kakalamu nkunyumiza nzayogera nawe yatayinza kuneegaana nze kyogera mbumiikirira ati kati gwamufuna otya nze ngenda obbategeera nozanga bamaze okwekubira ku masimu ne aji webale kakati najjanga kwexplora naye nga otomuvaalo sawa nga 2 atuuka kiro saidize nansana owekerayo yoba ku masitoowa kati n'agamba ayagala kuvaayo nezimufunira ennyumba era nekulole yali wakubimu yamusembula ku introduction naliko tumuleeta tumufunirawo okusula saidizeyo ekabowa oyava ekabowa kutumuza waliwo enkugambye Luwafu era ennyumba nze nazifuna kati ennyumba esaawa eno gye yavuddemu gye bamufumidde naye nga
tebeyagala kole Aji oba oliy'okweyagala oba beyagala oba tebeyagala tebisinza kubimanya kuba ebibima by'abantu babi ngo teyagala nti alina omwana anze omwana yamuŋŋambye naye ne mubuuza wa Aji n'agaana okwogera kati mwana wange yagenda okujjamu akaseme ng'omwana waali naye ng'ali ne maama we okusinziira ku sisita wa Kemisera agamba nti Aji abadde bba wa Kemisera awedde emirimu era kyo mutuufu agamba nti wabeerawo okukayana kwonna sako n'okubeera nga wabeerawo akiwakanya mutuufu akiwakanya abeerako ekikyamu ku mutwe kuba ye mwana muto naye olaba yalabanga ebintu ng'ensonga nga zigenda mu maaso Aji akyoba nakuba nantugana ngambo manyi sini bulijjo mungamba nsirike ng'omwezi ki ayagala naye Aji tesibbaawe kati nkunyonyera enkya Aji abadde bbaawe Aji kugambyeko yangambye mbubbaawe naye Aji yalaga nti tewabadde kiriwo kati amazima minu gafuna mu bomba ababiri kubanze Aji we mukubidde angambye amazima nange mbadde njiga muyige mbadde tamumanyi Aji bangamba abadde akatandika omuyiga yakakufuna ng'omuyimbi we ngambye nze mbadde njiga muyiga buyige ate bamumanyi oliva yatandikirawo waziramba akagatto bamwaka kateewataga mu mboozi yakamuyiga ate nawe oyinza okulaba ng'omuntu omukula ndi mwana ntunaye mpakitegeera mambere nkugambye ge mazima gemmanyi Aji gwe yantumye tunoonyereze ku bantu wakolangako nabo mu Cream Production no naye yaliwo naye ebikolwa byo bino mbu agambye mbu yabirabanga era n'agamba tayagala nnyo ekintu kino ekyosi kiyiteera takitugambye alina laptop ati bwamala n'agula oluyimba naye ye kyakola agamba nti naluguze era agamba naluwandiise naye aba yalugula aba alumanyi kati mubaba bamwewuunya bwongo bwakozeseza eddakiika 2 amaze oluyimba akati awo akiyita mu luumu awandiika oluyimba awo nga n'omulala ate era amuyita aluwandiike lwerungu bwayita agira oluyimba gwakuba omukiri bwasakyeeza omukiri kati yagayanga omusajja apandikidde akayimba mu ddakiika 2 enkola ye naye nga yaba yalugula alina abakazi nga bameka ogayi naye ogayi era bwetoyinza kubeera eri nga toli mukyala we era ekiza kigobyamu abavubuka abamu nga ku muwalayo omuvubuka bw'asonga ku muwala yina ali omu n'akazaala walumbe nga bago tosonga ku mmere y'omukulu ayagala obeerayo tosongako kubuuzaako najasa okukwata ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe negamba nti nobayagala okukwata ng'otwegattako mu wolokoso okutuweereza amawulire ag'enjawulo agali kwega kukwata ku wolokoso saako n'emboozi y'omukafunda emboozi ezitali za bulijjo ennamba eri noti 786 3710 noti 6 noti 786 3710 noti 6 enamba gye tukozesa genda otufollowinge ku Kakalamu Times yuge ku YouTube otugobere ne ku Boka TV ku YouTube otugobere ne ku Radio Simba FM Radio Simba TV ojasobola bulungi okwate ngo otuwuliriza ndawusa mpereza message sula nangamba nti waliwo birthday gyagala agiweereze eri maama we Betty Male Mukasa Entebe nti Mr. Male Mukasa yagimuweereza saako n'abaana era twagala okubeera mpozi nga tugamba happy birthday tujjajja w'abaana eggayaza yazaalibwa lunaku naye lwaleero President Museveni olwawamba bwe tutibe pa mambo enamja ano tetujja kubeera mpozi nga tusukkawo waneeno atwagala okutegeezaayo ngera okubeera mpozi nga totufollowinga lunyo tubaayo nnyo eri ku ffe mwemwefe live ebeerayo nnyo naye waliwo ono Steve Banks agamba kwali Semwogere Douglas kwali Bagara Richard kwali Nanduga Flavia Joseph agundi agamba manager Malunkulabye saako ne manager Enoka Mivule Bendikiti bangi abatufollowinga waneeno ku live Facebook live ne Michael bali nnyo Sunday Joseph Mwebe Kamia banji tujja bamalawo mwebaza Andrew Gasimba bagamba aluna byakola si byakira musajja muzibu nnyo Gasimba